nali agadde mu nsobi era endala ezibadde zikolebwa waliwo endala ey'omuzinzi gye tubadde tuzibidde ng'eyinza okubeera ey'enkizo gye bali ensobi eyo mpaayo eddakiika nga 2 ngiyiseewo. It's fine. Kakati baganda baffe bano abali emitala w'amayanja abali mu kyombo ky'obuwalabu ani yabalogera mu ttaka mu kugula ettaka mbale manyi okubalogera mu ttaka awo wansi ebintu bino bibiri ani yabalogera mu kugula ettaka era ani yabalogera mu kyemuyita real estate oba obuyumba bw'abapangisa ani yabalogeramu oli bw'atagula ttaka azimba buyumba bw'abapangisa ennyumba z'abapangisa zirina abantu bezifunira tezifunira buli omu azizimba ekyo jja kibagambira mu kamera ennyumba z'abapangisa zirina bezifunira esente ziva mu nyumba z'ekipangisa ng'ozimbisize miliyoni 10 tezisobola kukubeezaawo nkusiba ne sente ani yabalogera mu butaka ploti simanyi 3 ku 4 2 ku 2 5 ku 5 5 ku 10 n'okugula mu byalo mwani yabaloga ebyo kubanga Ibra njagala kwebuuza bwebuuza script kiki gye musoma nze abantu bonna bempulidde buli gwempulira ajja wano kugundi okuweereza aka message nagula akataka kange nazimba obuyumba bwange obw'ekipangisa nina obuyumba bwange obuli egindi nagula akataka egindi lwaki mmwe mulowooza nti okufuna kuli mu ttaka kwokka nabagamba wano nti mu misolo egikuŋŋaanyizibwa gavumenti ya Uganda ku bitundu byonna ebiri contributed ne sectors zonna real estate eyina contribution ya 2% kitegeeza ne bye mukola tebivaamu ssente mwatuzigasa gavumenti nkyogedde ebitundutundu byonna gavumenti mu musolo gwesolooza real estate contributing 2% of the economy 2% in terms of taxes zeteeka mu ggwanika lya Uganda kitegeeza ne bye mussaamu ssente tebinnakola nnyo in fact tebigasa